kigudde waani. Abantu basubira ddala mu 300 okuva mu maka 86 ku mwalo gw'Ekinyindi mu ggombolola y'e Nagirambi mu disitulikiti y'e Bumama tebakyalina webeeke Kaluba oluvannyuma lw'olusozi olunene okumbuluka ne Lusenda wamu n'okuziika mayumba gaabwe. Abatuuze bano bagamba nti olusozi luno lwatandika okubumbulukanga ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno nga basooka kuwulira ku bwatuka nga n'ekyaddirira ku yuguuma kw'ettaka ekyabawaliriza okudduka mu mayumba gaabwe. Olusozi eri kale ekyalo nekiwuguma nekitandika kutengeeta tuli mu buyumba twali nga tuli mu buyumba nga tuwulira ekintu bo nga ensi etandika kutengeeta nga asuna ku bwana bwange tuke nasula obwana nasu. Mu kiseera kino bano basula mu nkambi wabula nga n'ekyokulya kibula nga wano basinzidde ne bawanjagira gavumenti ne bekikwatako okuvaayo babadduukirire kubanga tebalina kye baasigaza. Gasawa zino yamenya mayumba enimiro zavunda emmere yavunda abantu balina kyakulya tetula kyakola kati tusaba gavumenti erina weeso okututeekawo oko etusengule etutwala mu kifo ekirala tumule gabeera awo. Nawe bwana tusenga tuwa obuyambi kubona kuti bulwadde tutakyakwebika tutuna maneti tuna bulangiti sefu zo zagenda. Okusinziira ku musawo w'ekyalo kino Hassan Issa Abirye ategeezezza nti bakafiirwa abaana bawera ddala 3 kyanga kizibu kino kigwawo nga kino kiva ku bbula ly'emmere obujjanjabi saako n'ensula embi nga naye asabye gavumenti okuvaayo obunnambiro babaddukirire ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Eyo si nnungi general si nnungi endala naye ekyokulya kye kisinga obukulu nti tugezaako okulaba nga tukwata wano na wali tulabe nga tubafunira ekyokulya nga ne Prime Minister's Office bwekola okulaba nti. Ssentebe wa LC ey'okubiri Isima Kabanda aliko banyonnyodde ku nsonga eno n'ategeeza nti obuyalekirivu bukyaliwo bungi olw'okuba nti olusozi luno buli lukya lweyongera okubumbulukuka. Walewo bona amali agalumuka wansi wobite eno abaana tuzira butimba tuzira bulangiti ekyokulya wegamba tunwera mu kampu walala twentwena tuzira buyambi. Tusaba gavumenti eyingire mu nsonga eno abantu bano bali wiringi bayikiriza okubasengula babate awantu awandi kubanga ntu wakalibula mu. RDC we Buvuma Juma Kigongo ategeezezza nti ensonga eno yamutuuseeko era n'asindika bakugu okunoonyereza balabe we bayinza okuyamba abantu bano. Ngesobola okutwala abantu bano bakkiriza obasengula naye tebalina saawa eno we balaga. Buvuma kwe kuli amataka saa eno kampuni ge yatwala ti abantu bano bali beekuumira ku ttaka lino lyo terinatwalibwa naye olwayo tebakyasobola kufuna ate ekitundu kirala kyagenda kusengamu kozi kati gavumenti yemanyi oba esobola okukikola ku buno bu forest reserve no bwa district. Eyo nteekateeka ya gavumenti kikwasiza gavumenti erabe bweyamba abantu baffe. Abatuuze bano balaajanidde buli yenna asobola okubayamba abataase kubanga niwe bagenda mu kibira okutyaba enku bakubibwa abasirikale ba gavumenti abakuuma ebibira bino ekintu ekyongedde okubeeraliikiriza. Abantu gye banoonya enku gye tufumbira wano emmere wano wetuli wano saawa eno naye bagala tukubirayo amasasi abajaasi babutikira batuleetera abajaasi ne bateekayo abajaasi tebatuukiriza kugenda kutwalayo wadde lukulumu. Baguwa kino ne batusiba emikono. Kulu tubonaabona nnyo era saawa zino tulina mmere tulina ki kanerabira munumba baaliwo banamba baida bamusika mungama balega mukubye enkende neramba nga kitamiro mu ddwaliro. Aye ndi kusaba gavumenti etuyambe n'ekyokuvaala ovaale tuzira n'omwana ntambula naye kidu alinako yena ayambe era tuyambe bana ndi bubi kizibu okumanya obanga abantu bano okudduka ekibabo ky'olusozi luno kinaabataasa kubanga n'ensiisira z'essanja ze baazimbye ez'okumuukumu zisobola okukwata omuliro ne zisaanawo ekiyinza okuviirako okufiirwa obulamu bwabwe. Kusaba gavumenti etuyambe twalumuka mu mayumba bwe tuli empale de twalumuka naddo de tulina emidoozi ni dino de tulina era ndi wano ebintu byankubabona enku ebigaalo n'ebintu twalumuka twerabira amayumba bagatutikira gavumenti etuyambe. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulya lino ku lwa ABS Television.